Banamateeka kw'ossa n'abalamuzi mu ggwanga be bamu ku bantu ab'enkizo nnyo abalwanirira eddembe ly'abantu okw'ossa n'okukakasa nti bannayuganda bafuna obwenkanya wabula nga bano ennaku zino basongeddwamu olunwe olw'engeri gye beezibika ekyojja mu miro olwo ne bava ku mulamu ogw'okulaga obwenkanya. Bano nno balabuddwa nga be balina okomya omuze ogw'okukutanga n'abalamuzi ne bavungavunga emisango ekitta obwenkanya nga bano basinzidde bali ku Resort Beach Entebbe mu lukuŋŋaana lwabwe olwa buli mwaka olubagatta mu kibiina mwe beegattira ekimanyiddwa Uganda Law Society. Omuwendo gwa bannamateeka buli lukya gweyongera nga bwe twogerera nga bano basoba mu kakaaga kiviiriddeko abamu okubulwa emisango gye bawoleza abantu nga gye biggwera nga bamu bafunye ekyojja mu miro basobole okweyimirizaawo. Omuloodi w'ekibuga Kampala Ssaalongo Erias Lukwago nga y'omu ku abo abeetabye mu lukuŋŋaana luno ategeeza nti bannamateeka singa tebateeka mu nkola bye bateekeddwa okukola eggwanga lyolekedde akatyabaga. Enguzi emalawo obwenkanya mu Uganda. So tulina okufunvubira era okusaba kwange eri balooya nti bannange bwe tunaaba tunaafuna obwenkanya mu ggwanga lino n'abantu baffe be tuweereza bafuna obwenkanya tulina okugirwanyisa. Byebyo byonna omuntu n'atuuka n'awandiika ne judgment n'asayininga ebbaluwa ng'alinga yeefudde omulamuzi kwegamba embeera efaanana bwetu ya bulabe nnyo. Yakulira bannamateeka bano Bernard Owundo ategeezeza nti olw'okuba nti omuwendo gwa bannamateeka gweyongera buli lukya bano bateekeddwa okulwana okuuma omutindo omulimu gwabwe basobole okubettanira. The Law Development Center currently has 1,800 students. That is the current population of the Law Development. Membership of the Uganda Law Society currently is 4,326. So you have, in the last 2 years, you're having 3,600 people who are going to be enrolled at different stages coming through the legal profession, while your membership is 4,326. Meaning that in the next 2 years, we're going to have an over 50% increase. Yowe ekitiibwa Mathias Mpuuga asabye bannamateeka bano okumanya nti amazima tebagakweka era n'abasaba okubeera abeerufu baleme okuttattana amannya gaabwe olw'obusentesente. Kirungi emboozi ya brown envelopes etandikidde mu nnyumba yaffe ng'aba lawyers ate nga ebadde buno okugikkaatiriza omu ku balamuzi ba kkooti ejulirwamu n'obuzibu obugirimu n'obulemu okutuusa obwenkanya ku bantu abajja gye tuli ne byogerwako. Singa tubadde twogerwako nga balala batwogerako kyandibadde kizibu. Naye olw'okuba kitandikidde mu nju yaffe ng'aba advocates ndowooza tujja kukyanganga. Omu ku balamuzi abeetabye mu lukuŋŋaana luno awuniikiriza banne bw'ategeeza nga bwe waliwo abagezigezi mu kkooti abaali bajingiridde omukono gwe ne baguteeka ku nsalawo ya kkooti. Ekintu ky'agambye nti balamuzi banne balina okubeera abeegendereza ennyo wamu n'okwekkaanya ennyo ensalawo ya kkooti ebeera etuukiddwako. Ananiya Nsereko yakusakidde eggulya lino ku LOP TV Agaleero.